gye buvuddeko omu ku basajja ababadde respected so much and of course he still respected naddala ku mikutu nga egya radio omukulu amanyikibwa nga Dr. Sam Kazibwe yavaayo n'akola statements abamu ze bataatwala nti zaali nnungi, abamu ze baatwalanga okudimiininga, abamu ze baatwalanga okunafuya. Now abantu abawerako bavuddeyo okumweŋŋanga mu ngeri yonna yonna nga okimanyi abaana bo kasitogezaako kubanga onafuya ekintu kyabwe tebasobola kuttira ku liiso. Now omu ku bantu bemmanyi abategera foreign policy omukulu Shama avuddeyo nayanukula Sam Kazibwe with facts this time round. Njagala watching clip eno ate tukomewo tovaawo. Sajja Dr. Sam Kazibwe n'enseka n'okuseka ne ngamba omusajja ono abaana be agenda balagaki kubanga Dr. Sam Kazibwe gwe mulaba ekituufu akimanyi naye nagenze ne mutunulya ku podium oba ku panel emu eya BBS nga yena ali serious okusiriwaza banna Uganda kati n'ogamba dada Dr. Sam Kazibwe Dr. omulamba nga tuli ku level yemu kuba kati ndi ku level yemu ne Dr. Sam Kazibwe is a doctor I'm a doctor naye tugenda kuwandiikira ekibiina ekikwatagana ku policies zino oyo tumujjeko bwa doctor kubanga byatandise okunnyonnyola banna Uganda policies siwe zigamba okitegeera siwe zigamba ekituufu kiri nti ensolo ku kizigo kweri ekyo muna Uganda saagala nakulimba saagala kulima nti bano balina chance okitegeera saagala bakulime nti ono balina chance yona ino y'okustandi nga bona ba Dr. Sam Kazibwe mulaba baleeta bagezaako nnyo okuteekawo embeera mu babikkirira system ku kiki kye tugendamu ate n'ekirala NRM eno bwe busiru bwe balina nva ekiseera kino ekyokozesa opportunity eno okuteekateeka munna Uganda ku ki ekigenda okujja such that damage control ebeera ntono nti senga munnansi omujja eno ng'omuteeseteese ku kiki kye tugenda akaseera ke tugenda okwolekera akaseera ke tugenda okwolekera n'otegeka munna Uganda n'omugamba nti embeera bweti gye tugenda okuyingiramu at least osobola okupreventinga naye kati baspendinga sente nyingi nnyo mu kusiriwaza nga bayita high tracing nga bayitamu abo abasajja ba Dr. Sam Kazibwe ne bu TV bwe waabwe okujja okusiriwaza banna Uganda tugenda tuuka mu situation eri yennyini nga tebakyalina kintu kyakuzza instead of them admitting ne bagamba nti mu butuufu ekintu kiganya akasajja katusabidde sanction kubanga kijja omanyi kinyaga bitono already omanyi sanctions nti ze zigenda okujja ze bakusabidde omanyi impact ya sanctions webeera olabye ensi nga zidobonkanye olwa sanctions zino for example naga tunule Sudan ekiriyo njaga otunulye Sudan then before Dr. Sam Kazibwe okutula ku bukyano bwe Uganda okutandika okusiriwaza abantu nga zino police we zitakola simanyi ekyamanyi nnyo ina kukiraba ku United Nations simanyi Security Council ngetudde kakati kantandikire ku Dr. Sam Kazibwe nabagamba bano memba kwatamu bonjagala mubandekere saagala muntu n'omu akola ki kantandike ne Dr. Sam Kazibwe nkulaga ekyobusiru kye yakoze ku level gyaliko eyo interpreting policies zino tosobola kwogera kya kisiru bwekityo nga Dr. Sam Kazibwe ng'atudde ku media house bwe Uganda so yakugambye nti eyo summit eyo president yabaddemu oba assembly yabaddemu mbu teina kyamaanyi nnyo mbu omuntu asobola okuleekaana ennyo ne bawaawo okutya mu United Nations Security Council kakati Dr. Sam Kazibwe muntagingire kweno video abana abagisazeemu mugimuweerezeeko ajjukire bino wamanga nga tanatuga mu butebe kusiriwaza banna Uganda olwokubanga iba mutemedde yakasente ajja atandika okusiriwaza bannansi okitegeera munna Uganda kyolina okumanya kweyo summit is the yekolanga assembly ya United Nations nkiddamu eyokolanga assembly ya United Nations era eyo summit etulamu amawanga 193 summit eno yavaawa nakugamba fe wano ku Infinity Class tukwata ensonga okuva ku kinyusi kyayo gye kyava ne tumanya present we tuli then ne tupredictinga future ne tumanya ekijja katugendeko mu history weno summit president yabaddemu summit eno yatandika the first summit okubeerawo yatandika mu mwaka gwa 1955 summit eno yagirawo it was 10 years nga bamaze okuforminga ekintu kye bayita United Nations kubanga njagala ojjukire United Nations mu kusooka bayita bagita United Nations nakugaba basooka giyita League of Nations naye ate eno League of Nations eviira ddala ku kintu kye tuyita Berlin Conference of 1885 kati we tujja nga tutambula bagikyusa ne bagituma League of Nations okitegeera kati mu mwaka gwa 1945 League of Nations eyo bagijjawo ne bateekawo United Nations era first summit it was 10 years down the road
nga bamaze okuforminga United Nations. Era eyo League of Nations gye nkugambako, it is a summit of the big four. Ne bw'obanga ogenze n'okisaakingako kikulaga it is a summit of the big four. Lwaki ekintu ekyo bakiyita big four ate nga tuba leero kuba permanent members tulina abantu bameka? Tulina top 5 the permanent members bali batano. Kugambye tuli ku busiru bwa Dr. Sam Kazibu bwe yayolesezza. Naye abantu abagezi batandika okwesiriwaza. Then ffe tuvaayo ne tukola ki? Ne tutereeza ensi. Kubanga tunaaleka abantu abagezi batandika okusiriwaza ensi olwokubanga basasuddwa. Then ensi egenda kudobonkana eggwewo. So it is a disappointment ku Sam Kazibu bye yayogedde nga biragira ddala nti omusajja oyo tali informed. Naye ng'ekituufu kiri nti ono omusajja amanyi, mumanyi. Era oba onoonya abamanyi. Dr. Sam Kazibu is one of them. But when you are paid to be a fool, then your understanding ceases to matter. Obato kyagira kyogera. So yatudde naina muka NBS kubanga ki nakugamba nti NRM yo gye mulaba terina bantu bagezi tebalina ekyo nze massive mu bantu bano but ne ba minister bennyini basiru era mwawulidde minister omu ngagamba kakati Kyagulanyi neyo gye yagenze tutulira kudda waneno simanyi tuli sovereign state esawe ne boogera ku kintu kibayita sovereignty. Even the budget gye bayisa mu national budget sibe bagifundinga ayogera ku sovereignty. Twogera ku nsi etasobola na kufundinga even a half of its budget gyayita sovereign state. So nze njagala nnyo kati ngenda ku addressinga mumanyi munnange then enkyanja kukola video ez'abalo omushana kuba omushana is not informed. Njagala kusooka ku challenginga Dr. Sam Kazibwe ebyekisiru byayogedde nakugamba abo mbasobola we just obankwasa bukwasa. So League of Nations zeno bamalo giforminga kugambye mwaka gwa 1945 bagijjawo ne bagituma United Nations. Era first summit bwetu efanagana bwetu president yabaddemu yasooka kutula mwaka gwa 1955 the first summit ya United Nations. Eno bali bagita summit of the big four. Summit of the big four. Kugambe mu Uganda lwaki olunaku olwaliro tulaba United Nations Security Council etulako abantu batano naye ate mwaka gwa 1955 bagita summit of the big four. Ekintu ekyo kiri bwe kiti mulabe essaawa eno baga kuteekako Germany kuba permanent members ba United Nations baga kuteekako Germany. Kati Germany eno essaawa eno tugibala nti kweri babere 6 naye Germany ekyali awo mu bbanga ekyali mu pending. Kati ne mwaka gwa 1955 China by then twogera ku nsi ki? 1 twogera ku Bungereza yaliko, twogera ku France yaliko, twogera ne USA, then twogera ku Soviet Union. Otegera twogera ku Soviet Union. By then that is the present day Russia jemuyita Russia. Ne mwaka gwa 19 ku summit yasooka mwaka gwa 1955 bali bagita Soviet Union bali tebagiyita Russia yali tenakyuka kufuuka Russia bali bagiyita Soviet Union. Okitegera kati China eyo yali mu pending era summit yasookera ddala tebagirimu naye ekintu kino kye kyatuuza summit ye yasookera ddala. It was to address the post-German issue ekyabe lutalo lwabalukawo okwawula Germany okugifuula East Germany ne West Germany. Okitegera olutalo olwo era nagamba nti zino states ziri bbiri eza Germany emu yaba communist endala yaba capitalist. Kati okulwanagana kwali kw'amaanyi nnyo ne kwemza against humanity nyingi nnyo zaali zikoleddwa. Then Soviet Union ne batuula bamala okutuula bateese kweyo summit eyo netuleetera the birth of the capitalist and the communist. Okitegera and the communist side. Kati ono mu China yali mu pending nga tannatuulirako ddala ne baamuleeta ne China ye yasalawo naga agenda ku sidinga nani ne Russia ne tuba nti tulina abantu bebayita aba communist babiri n'abakapitalisti basatu ne tuweza United Nations Security Council ekolebwa abantu abatano president denga bagala kongerako nani nga bagala kongerako mu Germany bawere omukaaga. Oshegere ekintu ekyo nkujira ku history nkugambye history yatuwa president essaawa eno omugaso gweyo summit erichi yebine bya infinity class bino febe tulina bano batakugamba ngenda kukulagala oluzizeyo summit saagala muntu asiriwaza abantu wano nga befudde mu kiti olwokubanga baweereddwa obusente okusiriwaza bannansi tebalowoze tunaatuula butuuzi tukkirize munnansi asiriwaziwe bw'atyo nga tetunatuuka ku kiki bagenda kubakola. Njagala nkwe ku history eyo summit.
Njaga summit eyo girabe. Ze zino lolo zaayo bisinga bibatabalaga bino nabagamba mukozese nnyo Google zino. Esooka maintain international peace and security. Protect human rights. Kidam ze zino major roles ze summit president ziyabaddemu. Esooka ekugamba maintain international peace and security, protect human rights, deliver humanitarian aid, support sustainable development and climate action. Twapol kati eno gundi eno ina lolo zezimu neza United Nations ne lwaki eno wate kuba kunganyiza bagundi bani abatse katusoka twogere ku groups ezino participating amwe yo gundi eyo ye assembly ya United Nations eyo jemulaba ndibona bona bamemba babeeramu wabula lolo yeno bakunganye ebirowoozo byonna kyopula bane ba victims abali mu ebintu bakola ki baleetebwa ba victims abakolebwako ebikolo bino babireetebwa mu eyo summit lwaki okakasa nti ebintu byonna bibakapturinga tebigenda kubeera mu biasness oba kuwaayiriza nti omuntu ayinza okujja n'awaayiriza okitegera omuntu ayinza okujja n'awaayiriza naye senga babeera nga bonna baleeteddwa nga weebali ebintu bibakapturinga babanga akola hazard then eyo summit ekola resolution nkidamu eyo summit yekola resolution okitegera eyo summit yekola resolution ezigenda ku United Nations Security Council. Lwaki summit yena abantu bonna babeerawo yet it is top. Omanyi mu Uganda balina ekintu wekiti nti onajja mu parliament it is Museveni, onagenda mu judiciary it is Museveni, onajja mu executive it is Museveni. Kati bo entwe yaabwe olwokubanga balaba system eya Uganda etambulira ku muntu omu kati balowooza nti ne system y'ensi yonna yonna ekola ki etambulira ku muntu omu. Kyovula abamu bakusiriwaza ne bakugamba mbu simanyi nawulidde kano kalwa omukyana kano akona bugambe bwo justice busiru tugenda bufunira obudde bwabo nabo tu addressing naye nkyali kumumanyi Dr. Sam Kazibwe gwe basasudde okusiriwaza banna Uganda tusoke tutereze embeera eyo then tweyongere nakugambye bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs mu foreign policy ndi kabaka nkidamu ndi kabaka mweye ensonga kati eno summit ekundi ewojeba resolution gye bakola yegenda ku United Nations Security Council nesa eno yeberanga assembly ode eyo erietya kankulage ode entofu oyo nkulage nti byabadde ayogera bya kisiru ogenda kulaba nga United Nations Security Council eri wansi wa United Nations Assembly yatuziza summit eyo bibino wana nabagamba mukole nnyo research mwe wali okusiriwazibwa kandeete tovaawo don't blink Kati Dr. Sam Kazibwe n'akabinja ke obusiru we bayoleseza bwe bino. Organizo ziraba eza United Nations ozirabye ziri musanvu main organizes ezo. Ngolaba nti assembly eyo eyatuziza summit eyo yesooka waggulu. Kati ewe wanga yesooka waggulu otunula wansi nti United Nations Security Council yeddako ne kuddako Economic and Social Council then ne kuddako Trusteeship Council, International Court of Justice uliwe nalimba somesa ogulu nga tugenda mu summit eyo. Na ugamba wano wali ne ICC wano. Rome Statute weri. Kwa hiyo summit then ne bakuletea secretariat. Kati obusiru wa Dr. Sam Kazibwe yayoleseza webuno. Njagala otunuulira United Nations Security Council giraba weri. President yabadde wali waggulu. Resolution eziva waggulu mu ya assembly. Yatuziza United Nations yatuziza summit eyo. Bagenda kuleta ebiteeso byonna ebyawuliddwa ne demands ze yakoze zijja mu United Nations Security Council. Okiraba awo wansi. So sagala mu Uganda bakusiriwaze ku bintu bino. Okitegeera sagala bakusiriwaze. Omanyi abantu bano batta education system. Kati wakimanyi nti banna Uganda tuli basiru. Ndowooza kyanjagala musome audio yeyo audio entuufu eya United Nations. Ogiraba erina organism musanvu. Wabula summit president gyebaddeko yeetoopinga. Kubanga ki ebanga assembly oba ekola resolutions ezigenda okutwalibwa ku United Nations Security Council. Then United Nations Security Council etule eryoke ekole gundi ezo nti ebintu bino demands ze bakoze ddala zisoboka. Okitegeera then bamanye nti omuntu ono ebintu ebibamu accusinga ddala bituufu tubeeko kye tukolawo kubanga already ebirowoozo babeera bamaze okukola ki okubitwalayo. Kati ye Dr. Sam Kazibwe yakugambye nga bamaze omuteeka omugaati mu kamwa. Omanyi teri muntu asobola kutulaka NBI
ka NBS ako no I mean ka BBS ako noloza nti agenda kuwa bya magezi okitegeera njagala mutunule umanyi muyizo gamba akashama yogeza yes nakugamba nze njogera nenga njogeza facts siringa nga bano ba Dr. Sam Kazibwe abogera olokubanga badda akazindalo ne bateeka n'omugati mukama basiri wazensi njagala otunulye order yeyo summit ekitegekebwa General Assembly ya United Nations ye ya president yabadde ogiraba njagala musoke mwetegeze deni nkajjewo okalabye deni wansi ya United Nations Security Council okirabye tweyongereyo mugambe tuyibirabye nkajjeyo tweyongereyo nkunnyonnyole nakugafe batuyita ba infinite class we muba mmaliriza nkajjawo mumaze tweyongereyo nga sirabaye mu commenting nti tumaze saga ate kubasomesa namwe nga muri amukola bukozi bitwe wano nja kuba omuntu ogutwe mudawo ate baddemu ekyaba serious kiwedde katika tweyongereyo atweyongereyo tukoya abantu bano okusiriwaza abantu abo ndozo jirabye order zezo organism omusanvu ezikola United Nations nende ozo child president we yabadde we watopinga lwache wanto watopinga kugambye bakunganya ebirowoozo ne bakunganya evidence ne bakunganya demands katikali ka party president we yagambide call to action ka party yako mwaka ulide we yamaze okusabu meetinga yagambye ekintu kye bayita call to action waba ita call to action wano babera banotinga wansi demands zakoze naye zibeera zino okubeera nga ziri accompanied by evidence gathered nga bagikoze ki nga baji accompanienzeko kati demands zeyakoze ojja wano wansi bakugamba nti call to action yetya demands zogenda okuteka era demand yeze yakoze yagambye nti twagala ekintu kye tuyita sanctions yazisabye welcome twaniriza ewedda bibitu byemutambuza wano ku media nabwo abantu bano babiraba regardless olimi lwobeera okozesezza abantu bano babiraba kati we babiraba ono ajja kwagala kukola ki kusiriwaza muntu wansi okyegera kyagezaako okukola kusiriwaza then mujje mugulye omuliro okulaga nti ebikolwa byonna bye mugenda okukola ku Uganda tubyaniriza kati ye target gye baliko nti gwe munansa ebintu byembadde mutambuza mukole ki mujjemu omuliro naye mbagamba temujjako kigere awe tuli weewo nkiddamu tugenda kufunda Uganda eno okigira mu Uganda yo tugenda kugifunda mu bufunzi bana abantu bamaze ebbanga nga batunyigiriza okigira naye kakati tugenda kufunda mu Uganda kati eyogundi we yaweddawo webange wedde ngevudde mu assembly bakola ekintu kye tuyita resolution zona speech ezakoleddwa mu eyo summit bazigatta wamu ne bakola ekintu kye bayita resolution okitegera ne bakola resolutions zezi demands nga olaba mu American Senate yatuula wemala okukola Senate ne discussing akalulu ka Uganda nga wekaali kati wamala okukadiscussingako bakola ekintu kye bayita resolution ze baweereza Trump administration bagamba Trump administration kitegeeza nti basindikidde Congress government eri mu control ya foreign policy ya United States of America kati ne bano wemala okukola resolution zaabwe baziweereza ku United Nations Security Council kubanga ki United Nations Security Council is their immediate supervisor once ate ba final decision makers okitegera beba final decision makers bino yabadde tebigikwatako amaje ga Bungereza wadde tebagogera ku gatuusedde kata weegali balina base yaabwe kata bwe bagenda okusinziira bakubire Ayatollah oyo Khamenei yejjukize n'olunaku yakera n'awamba taata wa Pahlavi olunaku lwe yawamba agenda dwejjusa manyi kati badalo ne berongosa biki oyo Khamenei eyo yataka baka waki yawangangusa owa kabaka yawamba obwa kabaka n'agamba nti agenda leeta democracy government bagironde bulonzi kati ye yefula democracy wa Iran yenna yagitegeera oyo yalonda president yamulonda naye njagala ojjukire mu order mulimu Iran mulimu Turkey then Uganda nkiddamu order eri bweti nagibaletano nenjibateerawo wakuba nabijjamu njagala ogende ku gundi ogenda kulaba tuinako Iran waliwo Turkey waliwo Uganda nakugamba mu equation Uganda jijjeewo oshiga Uganda Turkey jijjeewo target y'abano bagala kabinja ka BRICS kebetaaga target y'abano betaaga kabinja ke bayita NAM kebetaaga ekigenda okubya we Iran BRICS NAM ne Israel kitegeeza nti basatu bonna balina okutuukiriza interest zaabwe kyobula kizibu nnyo Iran okuwona okusabulwa kizibu nnyo Iran okuwona okusabulwa
bagenda mukusabulira agenda kutya then bamala mukuba kati chairman waabwe ogenda kulaba kyazzaako kino ekisanja bakabya akalulu yes bakitutte no lwaki tebalina legitimacy twagibajjeko kikyatwala mu kalulu kano era twayogera nga ati Simon yabaka matasobola tulangirira naye tulina okukagendamu. We are the legitimized government. Ekinoonyeza president waffe legitimacy. Nebiboze mabega kawo mwaba bulyanga babitandise nga bawoza nti kakati basobola n'okulonda simanyi basobola okulonda lead of opposition wadde omuntu omutaliyo omuntu omutasobola kulemesa national platform okukola bintu byayo batukasukamu zikodi naye tugamba tubalaba deya ekitebe tujja kikumaka akabiipi mutuzanyireko tujja kwata obubiri tukume ku ekyo ekitebe mutuzanyireko mu mulonde tujja kwata akabiri tugende bajja kuba mu meeting byabwe bagenze kulonda lead of opposition tubikumeko omuliro bonna nabo tubokyezeemu omwo kimugamba abafudde bossi bantu you dare us kutegera ekintu ekyo so muna Uganda saagala mweraliikirire ensolo kukize bano tubalina ate we tulaga wattabu nnyo nze omutima ogwange gwawewedde president we yasabye sanction nazaagala dda era from day one nabagamba senga batuyamba ne batukuba sanction yes bazitusabidde bagenda kuzituwujja lwaki njagala munna Uganda ozuukuke bwe tumalirako akagundi kano ketugenda okugendamu akaseera ako Uganda tegenda kuddamu kuzanyirwako teri muntu agenda kuddamu mugwira kujja kuzungira mu Uganda awo kubanga fena tugenda kuvaamu nga tuyize kye bayita okusuulirira ensi yo Uganda eyo tubadde twesuuliridde nnyo ogwa Naggamba nga tetufaayo kakati yesawa bazituwujje fena tufune ekyokuyiga okitegeera fena tufune ekyokuyiga olunaku lugenda kubeera lwa Mande nyongero bajjukiza tetunategeera ssaawa naye tubeereko ate tubisharinge tubitambuze tubeereko bagenda kulabisa omuntu bagenda kulabisa Million Black bagenda kulabisa omukazi oyo bamuletedde pano ya National Unity Platform kakati omuntu wakolako ebikolobero bamulese wali bakugamba jangu wewozeeko okwo kulabisa kwennyini era senga bagezi nze mbabo sigendayo senga bagezi abaana nga balabisa His Excellency Kyagulanyi ajja kubeera ku video call asoka kulabisiza embwezo n'akazi kajjukira olunaku lwe katandika okubba banna Uganda okitegeera ekintu ekyo so ebyo nze munna Uganda kyemugamba ekintu kimu temutiitiira temuggwamu maanyi tugenda munni Uganda tugenda come rain comes bino ebistatement biboogera bonna badikitata bwe batyo bebakola media manipulation egenda mu maaso that is what they have to do nakugamba bano abantu bali strong in the system Dr. Sam Kaziwe tasobola kujja nayogera kyamagezi okujja ku ngali mu reverse psychology la script babeera bagimuwadde n'abyogera ku TV zaabwe n'oluddako ne bamuleeta n'oluddako ne bamutegeera ne bamuleeta mwaba badde temunnamutegeera naye nabakolyako video kwoyo gayi ne bagamba ono gayi wa reverse psychology so gumuna Uganda kitugenda okukola tugenda munni Uganda ekyo nkibakakasa bana abasajja they can only slow it down but they cannot stop it tebasobola kuwanga nakugamba understand the scope of this revolution wona agitegeera n'otegeera olutalo lutuufu teri agenda kukusiriwaza bino bibagamba nti Museveni asavinga interest z'abali yakutte ssente simanyi n'agula enguzi ogula enguzi okuba dola Omumerika gyakozesa mu currency ye gyakozesa kakati mbw akuwadde enguzi ate g'olye mu dola olukwe ng'ate oli Mumerika basiriwaza buno obutategeera bintu ebyo basiriwaza mbw ajja kukwata ssente aziwa abazungu yakutte emitwalo 3 egya dola n'agiwaayo agiwa oli gavumenti eri emukkirize akube dola ng'ayita mu kabinja ka BRICS akube dola then nze abeera omusiru kati gwokimanyi omuntu agenda kukutta ate n'akuwa ssente gweweeryemu olukwakutte kati kyekiringanga kyekitegeeza nti Omumerika yalidde ssente akuba economy ye Bungereza eyo yateeka ssente nnyingi nnyo mu Uganda eyo nnyingi nakugamba teri nsi mu kolonizi za Bungereza gye baali basindikidde muntu kulwayo nga ze strictly ku lw'eyo nsi taliyo era nabagamba I dare someone to challenge me Uganda
bali bajogerako it is the pearl of Africa. Abangereza bano bagamba katugendeyo tulabe. Ngamaze okusindika bano anda gundi yali ya King Henry the Navigator baani abo nga bazze kati ne basindika omusajja gwe bayita Winston Churchill. Lolo ya Winston Churchill mu Bungereza yali yakulambula Uganda era we yagirambula n'abagamba the pearl is in Africa Uganda. Nti buli kintu kye twetaaga okukuza Bungereza emyaka generations and generations Uganda ekirina era okuva ku olwo babagamba okay obanga okonyemu stamp Uganda yafuuka Bungereza as favorite. Kakati olunaku olwaleero mbu omusajja yawadde enguzi bakwate twale lya Bungereza baliwe Russia. Bakuzanyira ku bwongo bakusiriwaza. Omusajja yawadde Bungereza enguzi bakwate twale lya Bungereza baliwe Russia. Baliwe Russia. Tuyingire communism mbu ebadde Commonwealth state efuke Soviet state. Era nga nawe otula koyo nga akunyumiza bistole nga mukuba emboozi ewa macho yogedde ekituufu nnyo. Omanyi political dwarf buli kuno owefuula nti bukola foreign policy naye nga bujja wano ne buwuliriza kati ne bugenda ne bongerezaako n'okabuuza nti ebintu byogedde obijjawa. Aye nabagamba mwenamu aba Infinite Class muyina obuzibu. Otula otya ku pano y'omuntu ng'akubuulira ebintu nga takuwa reference ogenda obyesomere oyo abeera mufere namba emu. Eno revolution gye tuliko oli teyakeera ku makya n'agiyiiya. No, these principles zetuyitamu mweziri. Weziri. Democracy and human rights, these are policies. How do they work? Which organizations are there to emphasize this? Which countries fall under our docket? How do they operate? Zitubeza ututya. Ebintu bye mulina okusooka ne mutunulya ne mugenda ne mubikolako research. Pati mwena ne mutula kalaivu omuntu omu n'abafumba emitwe n'abafumba ne mga wabula ono abitegeera ne mu thank you comrade for loving your country. That stupid comment. Let this one prove to you where is the source. Wojje ebintu ebyo bijjawa byotugamba mukulu. Togenda kutuyiya waneeno. Ebi Dr. Sam Kaziwe yajja n'atula bw'ati n'aga kakati kale Bungereza Uganda eno yesalawo America yesalawo ku Bungereza ku Uganda. America kyebeera esazeewo kibeera kituufu. The same person najja ate n'akugamba ate tebikola. Kati oyo entwe yagira ki? Ezo ngaki mbagamba nti wano kyetulina okukola kiki? PhD ne Bukenya naye alina PhD bamumaliriza mu ssiru. Government eno ekozesa abaso. Nobert Mao ye kabaka wa gundi one mediation. Look at him. So when impose a great TB tuberculosis, then why am I replying to a disease? You are just a disease. So no nyendwadde bano gye mutula not here. Wano batuyita basomi. We only have cure to the diseases TB combined. Mukitegeera. So muna Uganda tokkiriza kuzanya propaganda oyo. Tokkiriza kutambuliza mu reverse psychology. Genda we researchingira ebintu bino. Ogenda obirabe. Obyesomere. Omala okubisoma obikole ki? Dr. Sam Kaziwe ebintu byabadde ayogerako bye bino wano. Mbikulaga omulundi ogusembayo. Yojaba. Yosente baziwa Uganda buli mwaka. Muzirabye? Ezo zirugenda. Nkidamu milioni 14 zigenda. Eza America yeziwa Uganda buli mwaka za ba refugee. Nabaga aba Somalia bemulaba aba bagundi abakongo bemulaba mu kampu ona abasajja balyamu sente. Zizo je ziri ku website ye mugende mu birabe. Zizo. Eyo ye United Nations gundi yabadde mu president ye yawo. Mugende mu byerabire mu byesomere. Eyo omugaso gwe gundi president yabadde mu etya yeyo. Okirabye byebyo. Yo president we yabadde. Eyo si e conference eyo si e gundi gye mabadde mulina eyo si e conference yatuddemu eyo. Yatandika ddi ekola mulimu ki? Organiziza bodies oba organiziza za United Nations zikola zitya. Zezaawo genda obisomo bitegeere. Olala Dr. Sam Kaziwe wajja okusirwaza omugambe please we are not fools. Yeyo si e gundi gye yabaddemu eyo. Gye mwasinze okulaba si eyo. Yiyo peace operations zona wemulize mulaba deal zona ziyitaawo. Ozirabye financing matters bibyo byonna lolo yayo gundi gye yabadde mu yiyo. Sam Kaziwe yaze n'abagamba tebiina makulu. Yiyo genda obyesomere. Balekerawo kubasiriwazanga kubanga bakugamba
A true liberation starts with your mindset. Once you get off the mental slavery obeera obamaze. So eyo ku Monday tugenda mu European Union Parliament, tugenda kusakata muntu bibuuzo, tubeerewo ffenna, nkiddamu tubeerewo ffenna nga tukwata kana akazi ka Million Black akaba